Yes, my people. I greet you all in mighty name of Jesus Christ. Praise the living God. Praise God so much. Assalamu alaikum. Thank you. My fellow Ugandan, I want this message to reach all Ugandan. Share it for all of us Ugandan. My people, we have to understand. I saw the video. They are talking about the Speaker of Uganda, Anita Moore. My Ugandan, stop blaming that woman. She is also a worker. The Speaker has no any power to stop anyone to swear. The order from above. We have to blame our president. Papa, you always want to be a winner, Papa. Papa, even Jesus Christ, who seen everything and healed death to raise up, leave the devil to kill him, beat him and kill him. What about you, Papa? You have Kanso narukora tanarayira ruwansonga akaruruke bakaita musura daru abasajja baliye yubagwe daru tebannadda nangulu bebuza how did these guys made it in Sheichiti's voice sente zebateeka mu kalulu buli kimu kye bakola resources zonna essaawa eno bebuza how did these guys made it bagwe dalute bannadangulu so olaba kanso nalukola nga tannalayira ate ffe abenkyuka kyuka tulina n'omukisa nti tuba tetunnalabisanga bali beerabisizza dda ku security yonna gye mwateekawo n'abantu be badeployinga nakati nga temunalenga muga akalulu baakabba baakabbirawa kaayitawa nga mumali responsible ku security baakubwa kye bayita mu ssuula ddalu ku ssente ze baateekamu njagala nkujjukize nkunnyonnyole nga bw'owandiikawo ng'omaze comment section yo ogambe nti akalulu ke bayita mu ssuula ddalu baatandika okukola campaign olunaku omugenzi Segirinya lwe yafa gwe baali bamanyi nga possible candidate ajja baamutandikirawo the newly Bonny Baby birthday boy Alex Waiswa gwe baali basuubira nti ye possible candidate agenda okujja okwesimbawo ekawempe ne bamutandikira omwala bebyaliwo ne batukiza ebintu bye abaana ne bachanga matatu. How did these guys made it? Mukuziika omugezi Segirinya eri baba li mulumbe nga neno mpuga naye ataddeyo concert eyampuga terwali lumbe yali concert nga celebrating oluvannyuma lw'okulya mu Muganda weki olukwe ne bamuactivating analyoka parade nga bamulekwa nalyoka ayogera ebigambo abakyayogera ebigambo nga agalangatana nalyoka yekuba omupiira mu katimba bevuvu akaba nayo si golo nti agambye yalaba abakulu okuta Segirinya ebbanga lyonna lye yabeerawo yatugamba nti mu kuteebwako tewaliwo nteeseganya tubuuza mpuga wateesa naani oyo ne bamugoba ne mugagwa opamye twalirye nagisyo naye ng'ekyo kyonna kye banoonya ezo zonna bateekamu sente ze baateekawo bitenti biki bawadde Nazara maama w'omugenzi bamuwadde ako konna kasente gwe balamu akasente ako konna ke baamansa bazze Honorable Namboze bamugyeko omwana w'omugenzi ezo zonna sente baziwadde Namwandu ezo zonna sente batuuse baparedinze omwana ku campaign n'omugenzi kyataakolako ezo zonna zaali sente ku campaign baleese ba Eddie Kenzo baleese ba Bebe Kuro abo bonna bakozi ba sente ulira sente yayiika nga baagala ki nga baagala kawempo oyo bwe nkugamba nti akalulu kali baali bakayita mu ssuula ddalu omuntu wabatannalayira abantu bagwadde eddalu nga gwongamba nti kiki bw'owandiikawo nti akalulu mu ssuula ddalu ne basomba abantu bamala okubasomba babaliisanga emmere ezo zonna sente amafuta baddereeva ate nga bw'omanya obubbi awo abategekaawo balina sere zaabwe zebeocoka ezo set gwe kanso nalukola babatannalayira abasajja bagwa eddalu bajja ennaku zituuka emmotoka mwaziraba bajjeko namba plate bakoze eki bapangisiza abaana b'omu ghetto bateekewo embeera ezo zonna sente owulira sente yayiika Museveni bw'aba anajja awantu abamanyi obbibala basobola obbibala ne bamanya nti sente mmeka ze baakozesaawo okujja kwawo ezo zonna sente Nabbanja ze naye akubya akalulu akoze campaign ezo zonna sente ne yeekolakola obusolosolo n'azina mwabiraba ezo zonna sente
Helicopter mwazirabanga zebonga Kawempe Mbogo ezo zonna sente. Helicopter enywa mazzi enywa ki ne bwebe enywa amazzi ga bwerere ezo zonna sente. Ne baleeta amagye ne bagaparedingawo ne bagateekawo ne bajjayo ebimotoka emmamba ezo zonna sente. Abasajja ne bakozesa resources ezo zonna. Mwalaba ku lunaku lw'okubala akalulu omusajja ali walinga alizaati alina eno gy'azisokola byonna ne bitayita ezo zonna zaali sente. Ngwe nkugamba nti akalulu ka kanso Nalukoola baali bakayita musuula ddalu. Wandiikawo musuula ddalu era omale weebuuze how did these guys made it. Ne bajja ne bakola omucyaŋŋanyiko gwonna bagenda okubibala ng'ebintu era sayidi te biri eno bisigadde byewunzikidde eno. Kati kanso Nalukoola bw'aba tannalayira, please be understanding nti abantu kati bakyebuuza kiki. Naye singa baali balowooza bandikitadde buti ne baleka kanso Nalukoola n'alayira, kuba kati beeyongera kwerabisa nti ku security yonna gye mwateekawo emiggo gye mwakuba abantu nga muwambye abantu essaawa ne mugaa nti ate okulayira tekubaddewo mbw ate nupu ye yabba akalulu nogaa bisiru byanywa butto oba bye nogaaba baabipamira bupamizi nga babizaala awo. Abasajja baaswala embooka eri eyevuga okululu okuva akalulu kagwa. Embooka evuga bagamba abasajja baabayitawo ku bino byonna nga twabayikwipinga buli kimu ne tukibawa osajja ne bakuba akalulu. Mama. So kanso Nalukoola bw'aba tannalayira mwana wa maama comrade yenna ali awo akyebuuza lwaki tannalayira reflecting akomu ebyo byonna ojje ng'obitunulira events nga bwe zize zitambula. Omanye nti kali akalulu baali bakayita musuula ddalu nakati tebannakikkiriza bakyekebejjebwa. Naye nga ajja kulayira akaseera ne bwekanawangula. Ate kati ng'ekikulu ffe tetuli nnyo ku kyakugamba mbu oba bagamba kati bateekeko embeera aleme kulayira. Mwera mmwe mugenda okusigala nga mmwe mwokya. We still and we will still be winners. Yes, kati ndowooza otegedde lwaki kanso Nalukoola tannalayira. Ffe tujja we have all the time. Statement ya Bobi Wine eyamukola eggaali esattiza abeeremeza mu buyinza. Ate nga kituufu basattire kuba kituufu bakimanye nti kati essaawa eno banafuye. Gavumenti eyo gye mulaba essaawa eno eri kiwowongole munda. Kuno kungulu girabanga ekyaliwo naye nga munda kiwowongole. Bwe gavumenti etuuka ng'essaawa eno abajogerera be babbalamu. Balamu agenda okujja okwogera nga mutuufu n'omwana owa Nassala akwata ku matama bw'ati n'agamba ono ye minisita w'abavubuka ayogera biki bino. Gavumenti gy'olaba nti efuuse kiwowongole sibanyi oba temunnagiraba etuuka okuhayalinga abaana ba tikitooka mbu be bajja batunde balage gavumenti eno ebirungi byekoze eki byekoze. Naye nga bw'otunuulira abatunda gavumenti batunulanga obwana bw'enjala buno obukeera ku mimmonde mbu be bazze batunde eggwanga mu bannayuganda mu abalaba mu batunuulira so that you can also buy Uganda, build Uganda. Naye nga abagitunda batunda batya nga bwe mubalaba. Gavumenti nga togimanya nti kati munda weeri kiwowongole. Gavumenti etuuka okuhayalinga abaana ab'omu ghetto mbu kati be baba bateekawo order. Ezo sayini ziba zikulaga ki nti gavumenti eyebye kati bali kaguwa bati. Nti bali kaguwa bannayuganda ffe twesibyeko embeera embi olw'ensonga tetunnamanya maanyi gaffe. Naye ekigambo people power tuleme kukyogera bwogezi nga kugamba ekigambo omubala oguzuukusa abasumagira nti abadde asumagira boogera people power abadde yebase n'azuukuka. Tukyogere nga tukitegeeza nga tukimanyi kiki kitegeeza. Atamanyi kigambo people power kyeki njagala oddeyo reflecting ku kyali ekawempe ojja kutegeera kye bayita people power. Ddayo otunuulire ekyali ekawempe nti constituency y'ekawempe abasajja abo baali bajaagala baba nga baatuuka okusitula Nabbanja prime minister najja Museveni n'akwata ekkubo najja mu Kawempe North. Ekyo kyali kikulaga ki nti constituency bajaagala. Naye nga byonna bye babikoze Nabbanja asituse Museveni asituse kiraga abakozi ba gavumenti eno nawe kennyini mukama wo bw'akulaga nti alina interest mu kintu ogenda kukola kyonna ekisoboka omuwe results zayagala. Ekya Nabbanja okusituka Museveni okusituka yali sigina eraga bali abalala abakozi baabwe nti eyo oba kiki okujja kwange kukulaga nti I want this constituency. Kitegeeza baali balina okukozesa state resources zonna okusekiwalinga Kawempe North. Drone bazisindika
emmotoka ezitaliko namba ne zeetala ng'okakasiza ddala nti kati wano NRM tewaliwe tugidda gavumenti weba yagadde ekintu ng'ekyagala nga laavu gye bakiragana ne desperation yonna buli kimu kye baakola kutuuka kubeera nti baatuuka n'okutta Ssegirinya nga kiraga nti baagala Kawempe North ne bayoola abantu nga baagala kwa kivinga kyakuwe ne basindika emmamba ne zibeera mu Kawempe nga kiki baagala kufuna kifo ekyo naye olw'amaanyi g'abantu baalemwa kikulaga ki ekyo kubanga bayina mu the whole country Uganda bayina constituency emu kitegeeza resources zonna state resources zonna bali bayina zikwata ne bazikata mu Kawempe North basobole okukola ki okufuna Kawempe North kuba toyinza gamba nti balemererwa nti bayina money power wera bali tebagabanyiza mu money power yonna nti ate money power emu eri mu constituency bweti constituency bayideji ya Kawempe North si the whole Kawempe only Kawempe North ngani south teriko still balemwa okwa kiviga kiki kyabalemesa bali bantu ate nga n'abantu abajjawo abasinga batya tebajja bonna tana apu yonna abantu bonna tebasobola kutaninga app naye regardless of abantu abataninga app mu butono bwabwe still balemesa abasajja awali emamba awali helicopter awali emundu awali amaje emmotoka ezitayina number plate balimu kikulaga ki nti njagala otegeere kye bayita amaanyi g'abantu Bannayuganda mumanye nti embeera ffe tugyesibyeko kati gwali eyo yenna akooye embeera gavumenti eno gyekuyisizzamu effujjo lyonna libakozeeko this is the time omanye nti tuleme kubeera bubeezaawo kuwoloma buwolomi nga tuyitaani ila amata pakaddi bannange okaabiriraani tewali gwe tugenda kukaabirira agenda tuyamba naye essaawa eno olaba basattira bakimanye nti kati bannafuye bali ku luwuzi bati batuuse okuggalawo radio Pale FM bagigadde lwaki information gyefulumya mwagala tuleetera bizibu bannafuye gwenze nkuwadde ekyokulabirako nenkiga webatuukira okurecruitinga abaana abali mu ghetto mwe baba bateekawo order mu ggwanga siba kikulaga ki gavumenti wetuukira okuhayalinga abamachineries within kikulage gwabadde tannabuuka nti abasajja banafuye nti ffe tubalaba bulabi wano naye munda biwowongole kakitegeeza embeera embi bannayuganda ffe tugyesibyeko so ekigambo ky'eggaali kikulu this time around bwe tutakozesa mukisa guno nga abasajja bonna gavumenti yaabwe erazewuzi Allah tetubangako omuntu omulala yenna gwe tunenya wabula twenenyanga ffe mwenna bagambye eno project emekwama temugenda kugizuukusa project emekwama nga bwe twakoze eyajjo nkusaba busabi n'eyaleero wootakikola obeera olidde mu nsi olukwe kubanga mbagaye kati essaawa eno olutalo lwageze tukyalwanagana na Museveni kati eyo level twagivuddeko dda tuli ku level ya China na Russia end game bano we tubakuba babeera bawedde lwaki nakugambye Traore ayagala kugaba masanyalaze embu afunye ekiyiira amala bwafunye sosi ya masanyalaze agamala kati mbw aleeta agabireko ku muhozi standby generator lwaki Munnayuganda nkugambye bino ebintu bigatta bitya kankutandikire kino kyekiri ekyankwanzi okiraba bakugamba nti possible candidate yani ye Muhoozi Kainerugaba ono Muhoozi mu Russia omulaba gye yagunywera gye yasuulira mu bbala nga Museveni amututte introducing eri Putin okitegere ekintu kino ono Ibrahim Traore mu Russia naye era still okitegera owaneeno tulina ebifaananyi bya Muhoozi Kainerugaba ng'asinkanye ba defense ministers abaawa ab'e Russia okitegera n'abakwatibwako ensonga z'e Russia okitegereza defense kitegeeza ki tibana abayaye baagala tufugira mu military rule kye baagala yensonga lwaki bali seconded by Russia's communism ne China okitegera kati ono omwana Ibrahim Traore bamutuleetera atukole ki ajje mbwa agaba amasanyaze kubanga essaawa eno bamubala nti icon kyekyo nakibagambye tibana abantu balina kye batubala naye tubagamba Ibrahim Traore please sigale wammwe Uganda is a democracy twetaaga tukubenga akalulu tukwe president akalulu atambula agende eyo nga tuvuddeyo njagala nkulage nakugambye luno olutalo Kasiggu ba communist baagala okuprotectinga bonna bagenda okubeera wansi wa communism kubanga nabagambye Africa bagenda jawuzamu ebitundu ebi bibiri either a democracy or a communist state kubanga nabagambye nti Russia yatadde bases zayo mu West Africa kino kiki okitegere ekintu kino kiki bino bye byokulwanyisa bibadde bitta abaana b'e Syria bino
wabula America we yambyeko ku baana be Syria okulwanagana ne dictator gwe bayita Assad okumala emyaka 11 ne bamuwangula. Assad aliddawa. Assad tali mu Russia. Tali mu Russia. Kakati ebyokulwanyisa bibadde bikuuma Assad nga bikuba abaana be Syria binoonya ki mu Mali. Omwana ono yakoze ekintu kye bayita Sahel region. Ensi ziri 3 zekutudde mu ECOWAS. Zibaddenga babaddenga bagundi ba ECOWAS. ECOWAS ebadde wansi wa America. Kati ono omuyaye we yazze yabakutuddeko. Okitegera natandika Sahel region. Sahel region ekulirwa ono mwana bakoze ne common passport. Okitegera bo balina passport yawe basatu. Kakati omwana ono wabanga ayina ebigendera birungi eri Africa nga mwe mwogera. Lwaki ebyokulwanyisa ebyagenze mu Russia ebyabadde bikuba abasiria ebya Russia byazaate wono. Nga tulaba nti dictator ono abadde anyigiriza abantu be Syria ate yaddukidde mu Russia. Okitegera ekintu kino. Traore is not a sheep as you think. Traore is a real beast. He is a wolf. Ogwebiseko ogwebisi. Nakugambye Ibrahim Traore ali mu stage 1 ya dictatorship. Wabula is the only new kid on the block. Gwachimanti asobola kwata bavuka kwanga ino trend y'olutalo yakyuka. America kikyakoze. America kikyakoze nabagamba tetulina byakulwanyisa ne tulina ebyokulwanyisa. NATO drill kanji balagiko video zange batero zijjayo. Wabula ngenda kugiteekako stick eno video. Genda ku NTV Kenya. Olabe NATO drill eyabaddeyo mu ggwanga lya Kenya. Mu Uganda tebabi balaze NATO drill najibagambako. Okitegera America ne bano ba Democrats nabo basinzidde mu East Africa okusettinga bases to protect Democrats wanaona wabagenda okubeera. Era bagala bakole common army. Naye nga ne mu Sahel region naye bakozeyo common army. Okitegera ekintu kino bakozeyo common army mu Sahel region. Era Kagame gyagala okukozesa okuoppressinga abawa abe Congo. Kati ne wano nabo mu East Africa mulaba ebintu bino ntino byebimu. Kakati kankulage ku NATO ngenda giteekako sticker gwajagala video eno okugiraba. Genda ku NTV Kenya. Olabe NATO drill yabaddeyo nga NATO, USA, Europe, Djibouti waliwo ensi nyingi nyenye za Africa ezabibaddemu kubanga zino zonna zikiriza mu American foreign policy. Okitegera ekintu ekyo okujjako Uganda yensonga lwaki mu Uganda tebabalaze NATO drill eno naye nga ate ebadde wano ku mulirwano wano webadde. Just watch this. Ngenda giteekako sticker naye ngenda kuterawo ki ngenda kuterawo link ogenda ogirabe. Off and hosted by Kenya, Djibouti and Tanzania from February 10th to yesterday in Nanyuki. Kenyan soldiers received specialized training on chemical and radiological disaster response and containment, bolstering regional emergency response capabilities. JA-25 is a premier U.S. Africa Command, U.S. AFRICOM exercise in East Africa. Otyo kati yo jibaita JA-25 jenda bagambako. Yabaddawo Kenya awo ne mu Uganda tebabibalaze. Lwaki Uganda bagineglect nze tiyabibaddemu kubanga Uganda yasidinga nani ne BRICS. Tulina kusoka kujjako na kyemaliro ne tukola ki ne tuyoka tugenda mu gundi eyo. Kino kyembagamba bulijjo nti tetulina mmundu naye nga tulina emmundu. Era drill bakugamba bagenda kukola ejje eryawamu erigenda okuprotectinga region yonna ng'ejje lino li supported by all Democrats. Nabagambye tulina emmundu naye tetulina mmundu ebyo temutiitira mu 7 kubanga zino constitution ze twayitamu ziri international. Mutegeke eggaali ezigenda okuactivatinga ekintu kye bayita human rights. Senga muzi activatinga twagala tulabe mu 7 ono bamuwaanawaana oba banene abarasha bali mu kwekuutirizaako banaasobola obbijja mu West Africa eri gye bali ewa Ibrahim Traore bajje wano eno bakole ki bamutaase. Okitegera ekintu kino kubanga nabagamba shaping y'olutalo luno yakyuka. Shaping y'olutalo luno weekyuka nti bannansi ffe tusalawo. Kati bano ba communist bo mu West Africa bali okuprotectinga banene abavudde mu France such that France territoriatinga kulumba. Kati senga France erumba bano babeerayo nga baze okuprotectinga ki human rights z'aba communist. Kati ne bano kye bali mu kukola bano since it is the rich region ate balina easy access kubanga amaanyi gonna ba dictator bano mu East Africa babadde basponsoringibwa China. Okitegera kati America nayo yalese NATO base wano drill bagikoze bagala bakole ejjeerya wamu to protect all Democrats in all of Africa. Jagala mujjukire statement ya His Excellency Kyagulanyi yakola olunaku lumu yagamba ng'ali mu gundi yali mu lukiiko lwa SOAS mu lujjukiro olwo we bakugamba nti weyagamba nti I want Uganda to be a center or a fighting ground for all Democrats in all over the world. Yali ategeeza ki yagamba ayagala Uganda ebeerenga ye command center ba Democrats bayimirira okwerwanako mu nsi yonna. Uganda ekyo kyakugamba nti kamera z'ensi yonna ziri awo kakati njagala nkulagene kino temwakiraba nabagamba nti akalulu kano wetunaba tutuuse mu climax yako abantu bano bagenda kajjamu era we nabatereddeyo birine mbagamba nti Museveni bamuholdinza accountable kubyeka wempe
mwangambye ebya bulijjo babeeramu kakati njagala nkulaga America then mundeetere video oba ebifaananyi ng'Abamerika bano bazze mu by election yonna nga embassy directing embassy yeba dispatch nzoba yeba sindise ne bagamba mugende mu observing akalulwako njagala mu kindage kubanga nabagamba American foreign policy yava mu isolationism negena mu direct intervention njagala mbalaga America nga bali ku polling station ezenjawulo mu kaluluke kawempe then namwe mu challenging mu binetire kubanga nabagamba bino tuli mu byaddala si eri opposition ya Museveni European Union gyajanga nekola report nemala negenda bino byaddala America eruzingira wano senga Museveni atuita mu ngalo kuluno BRICS egenda kuba dola na kugamba ensi beetaga ziri bbiri kyovola bakati America erumye n'ogwagulu kambalaga America deni tweyongereyo nzije nabagambye ono Ibrahim Traore tagenda gaba masanyalaze mu Uganda. Watch this. Uganda is a democracy. America nabo bakalondozi baba batunulizi byokulonda nabo we bali bagezako kwetegereza embeera nga bwegenda maaso n'okuba nti etambula wano mu kitundu ky'Kawempe naye nga embeera badde challenge kakamu kujjako tutuseeko wali ku Kawempe ku 5 obaddeko akavuyo nga waliwo omukyala gwe balumiriza okuba nti abadde yeetaddeko ekintu avudde mu kakiiko k'ebyokulonda wabula nga talina kimwogerako kati ndoza mbala ba Democrats bo bajja kutunuulya democratic process ngegenda mu maaso gye bajja okutunuulira wabula bali we bajja kusinkana Muhoozi Kainerugaba basindika ba militants tebasindika ba diplomats basindika ba militants kitegeeza nti bano bagatutwala mu military rule naye tubagamba mulimba Uganda is a democracy nakugambye mu Nansi kino ffe tusalawo Russia tesobola kututwala ne webeera n'ebyokulwanyisa byenkana bitya lazima bineza NATO zigenda kusituka Kenya wenzi balaze zijja okuprotecting aba democrats wonna we banaabeera kyekimu ekiri mu West Africa nakyo ba dictators bagenda kusitula ezaabo bajje okuprotecting abani ba communist oba ba dictators mu Africa nakugambye luno olutalo lwagejja dda luno olutalo lunene nnyo baluyita colonize Africa again democrats versus communist again kati mutegeke gaali tugenda ku activating ekintu kye bayita human rights we tumalo kya activating ebisigadde mbaleke beekube fe tuli bagagga bali be balina okulwana si fe tuli bagagga just tukera ku macha ne tugamba nti akalulu tetukkiriza na bivudde mu kulonda ate mulayize nalukoola nkibabuulira ife tugamba tumatidde na bivudde mu kulonda nga tweyiwa ku nguudo tojja na sasi tojja na jambia tojja na mbazi tojja na ki bano bigenda kwekola byokka twayitidde mu democracy na human rights. These are international charters, American foreign policy, UK foreign policy ne UN charter. Twesisinkana enkya ndowooza mu domestic policy kati Ibrahim bw'otalaba vidiyo eno oliba weenenyanga wekka mu bulamu bw'ensi eno. Abasajja aboogera ebigambo eby'amagezi twasigaza batono. Bw'otalaba vidiyo eno gye ngenda okupuleyingira weenenyanga wekka. Teriiko oba oli musiraamu oba toli musiraamu. Kino nkikoze lwakuba tuli mu kisiibo ate lunaku lwakutaano. Sooka olabe vidiyo. Olaba okuva wano okutuuka wano okuva ku myaka 2 mpaka mwaka 40 waliwo emyaka 40 ameka wano wasasire okwewa omutawaana mu by'omukwano eno ye danger zone era bw'okulookinga 40 oba otandise okucrossinga danger zone muno mulimu emisota mulimu goonya mulimu leopard lion crocodiles biriwa waliwo distance ya 20 years wali mistakes wali obwenzi wali okuzaala abaana batali mu program 1 okuva ku myaka 2 mpaka ku myaka 40 bagita danger zone ogicrossinga era buli wokucrossinga 40 to 45 omanyi omulimu gwawo omukulu kwata mistakes zokoledde wano kati wakali akawola nali nfa kinako era emyaka egyo bannange era ebiseera ebisinga bwomala okutuuka mu gino oga nti singa banzayo ku 20 waliwo mistakes zikyasobola kukola wano naye nga ani akuzaayo gyali kano akawola twali ku mulimu oba nali nfa kinako kano kali ka neighbor nali nfa kinako kali ka medica wali nali nfa kinako mistakes kuzeekwata wekka singa weegendereza ebyomukwano wakati wa 20 to 40 onotuuka mu 40 oba oyina emirembe
oba oyina emirembe kati ate wano after 40 oba machuwa anti kati wano ku 40 eyandibadde akwata emitwalo 10 agiwaakawala waliwo omwana ali ku P7 bamusabiriza registration owoza azibadde kali mwana yange nemusasulira registration fee eyandibadde agire nankani waliwo ali ku senior 4 agenda kukola candidate kirasi tanamalayo fees kati wano ku 40 plus oba oyina ebikumalawo eno wano n'okendeeza ebirowoozo naye wano oba fayita kudigida budigize mu midfield nadde eno naye ebinaafu butuuka awo wakati wa 20 to 40 wegendereze nnyo ensonga z'omukwano wadde ziri active mu mubiri oziwulira si bwe kiri Allah yazifuula active mu mubiri gwo kukugezesa kulaba onoogumiikiriza so si kuzikozesa yazifuula active alabe enneeyisaayo n'amateeka ge tegera bulungi so si nti ondabye wano katula wano mumwazi wano obuwala oba obufumba mmere oba kiki nga abukidde kano abukidde kali osobola otendeka omwoyo gwo obutabuukira bakyala neguba Steve osobola okugutendeka n'ogumanyiiza ne gukimanyiira ebintu byonna bigenda nakwemanyiiza nga bwolaba ono abuukira ono n'abuukira oli n'abuukira ono yagutendeka ekyo era omubuuza nti naye gwe totya omukazi oyo yonna nti nga nti aki alina training nawe osobola okutraininga kiri waliwo ngeri tekisoboka la ilaha illallah wulira omuntu ekisoboka kisobokera ddala bungi tulabye ku bantu ssebo tulabye ku bantu gweoli mu nsi ndala nnyo ssebo kisobokera ddala kati kangu ekyokulabirako oga nti ekisoboka ga nti ngenda kumala emyaka 2 emijjuvu bwemba nawasa mukyalaye nga yeka gwe nina nga sina gwe nyeega kati kyogenda okujja myaka gino 2 kogenda okujja okutambulira obulamu bwo ojja kulanga emirembe gyokka gy'olina ombe gujja kuba gumaze okimanyiira kubanga n'ebino bamanyira bimanyiire osobola okumanyiiza omutima gwo gino emizina egifuga eggwanga lyaffe gyasalawo ne gigalawo Paal FM bw'empeereza yaayo emenya amateeka g'ebyo ebiyisibwa ku mpewo amateeka ga UCC oba bwekito bwe kiri kati nina obutambi bwengenda okupulengera buli busatu wadde obutambi buwerako naye nze olw'obufunda bw'obudde ngenda kupulengirako busatu obulaba oteberezemu embeera bwe yandifaananye nga tetulina social media nabaana basalawo byogera nakubiweereza nga bwe biri kati nga gino emiziina gye gitupimirako biki byetulaba kati nga batuleetera okulaba byetulaba nga bino byetulaba bye baba batusimidde okulaba nkugambye Honorable Rutamaguzi Rutamanege wuno yaŋŋamba nze toyita eno Rutamanege wuno yaŋŋamba nze toyita eno Rutamaguzi Rutamanege nkugambye okutiisatiisa bannaffe nkugambye Honorable Rutamaguzi Rutamanege yaŋŋamba nze ebyo byo UCC teyabiraba era byo tebimenya amateeka g'ebyo biyisibwa ku mpewo tetwalabayo yadde kawoningi leeta UCC kewandiikidde Next Media tetwalabayo yadde apology leeta nga NBS yeetondera abalabi baayo oba abantu olw'ebyo byeyisibwa ku mpewo ebyo byo tebimenya amateeka kati teberezaamu agina emiziina byebyo bijagala tulabe kankupulengera akatambi akalala kisobola kumenyawo kwe kugamba nti aba security basosonkozebwa ab'ekibiina abawagizi ba NUP abalina loole z'amayinja loole zisoba nga mu 5 nga zikulemberwa bamufumbira abo n'ababalala balina loole z'amayinja nga balwedde okuyiwa akalulu nga balwedde okugakuba abantu era ekyo kyalabibwako nga tuli Wambogo bwe twali tugenda okuwangula n'ebitundu ebingi batandika okuyiwamu obupapula obufu mu bululu polling station bamufumbira bazirina ndoza bazidistributing amaka gali getolodde Wambogo ne polling station loole nga ziriko amayinja loole
basomba lole z'amayinja. Oye minisita w'abavubuka ensi yonna ng'emulinze abavubuka rate y'abavubuka nga bwe tuli abangi nga tulinze minisita w'abavubuka agenda kwogerako eri eggwanga kati nga batupimiddeko bye tulina okulaba ng'ebyo biva mu minisita w'abavubuka. Kifaananyi kyaba reflecting eri abavubuka bw'azza akugambye nti Nupu yaleeta loole z'amayinja za paakinga wa obulamu nga tetwalina social media kumanya byaliwo kati ngo minisita w'abavubuka zinaga nti ekyali mu kalulu Nupu yaleeta birole by'amayinja kati ono minisita w'abavubuka kifaananyi kyaba reflecting eri abavubuka ekigambo bakimistaken nga bumistaken nti minisita w'abavubuka yali kubeera minisita wa mugambo oba oyo naye minisita alya sente y'omusolo afuna omusaala buli mwezi benefits amamotoka avuga amafuta anywa ku sente y'omusolo lwalabiseeko eri eggwanga okwogerako eri abavubuka bamuwulirize byebyo ebimuvaamu obulamu nga tetwalina social media ebintu kubituleeteranga bwe byali nga bye batupimirako ng'ebyo bye tulaba kankuwa akalala. And now we are told we only have 200 and how many votes? It can't be. It can't. We presented a very good candidate. We did. He was probably the best candidate in all of the candidates that we had. He bonded with all characters in the ghetto and everywhere else. And you want to convince FDC, a party of 20 years, that we, an area of the opposition where we have structures, that we got 259 votes, 39, totally impossible, totally ridiculous. Wakati wanoze njogerewo chaputopu waabwe naye kyenyinza okugamba osabanga nnyo Katonda n'akutakuwa amagezi mangi gayitiridde n'otuuka kubeera nga weerimba ekintu naawe n'okkiriza omukulu ye ali ku press conference ng'omutima gwo gumuli wamu mukakafu nti bino byagamba abantu babikkiriza kati nga bino TV byezituleetera nga naffe tukyalina eri mindset nti FDC y'amaanyi mu butuufu buno obululu nedda nga wallahi social media teyatuleetera kiri ku ground kulaba na buli kimu kyetwali nga omuntu atuulawo olweggulo n'alinda nti ku TV bagenda tuleetera nga batuleetera ebintu nga buli omu atulanaga mu butuufu aganaga bamubbi nga TV yetuleetera bye bino bye bandibadde batupimirako nga bye tulaba nene FDC yagwanga mabeere FDC ngegambye ba presenting the best candidate bwe batuna mu FDC yonna nga Messi waabwe mu big match ngeye Kawempe bwe yali ngaganaga is the best candidate sizalawa naye ku main match unsamba Champions League nga Messi wamwe gomulese nga FDC bwe tugimanyi si kabiina nge kugamba nti bwe batunula wonna the best candidate yali aganaga. God bless Uganda. Obulamu nga tetulina social media nga TV zezituleetera nga bino bye batuleetera